Kasese gye tuli ne Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine asaliddwako wano amaje poliisi byonna bimusazeeko situmanyi kigenda kuddirira embeera eyinza okwonooneka essaawa eno bannanga amaaso tugateeke ku lutimbe situgajjawo kubanga ekigenda amaaso tewali akimanyi tewali amanyi kikiddako abasajja bateeze lukweki lwe bagenda okutuusa ku Kyagulanyi tetumanyi naye tubeere lwedde tulabe. Kasese abantu bakuŋŋaanye nakugambye eno Kasese kitandikira wano kigwera wano eno nsi bukonjo si nyangu nnyo. They are not a joking subject. Kugambye Edi mutu abadde abaga nti okay fine emaganaga no bagamba wacha wewe eno ye Ghetto TV. Oh my God, asajja bakutemekera. I told you in Mbarara, these are just pretending for a minute, just anything can happen. Sajja obalaba security, they are on alert. I told you ekigambo alert balinda kiddako and abe officer kyasazeewo. Roni linda abakama ffe tebakugamba afande nuwagira Adam president bagambye okay afande nuwagira yabirimu. Uganda security is very funny. Nuwagira atadeke ekyambalo kya traffic but is commanding even SFC, is commanding black members, is commanding UFT. President agambe no mubaleke tunulira face ya Nuwagira omumanye tunulire yokero omutegeere ebisigadde tutambule. Poliisi eyisensonda nansonda bayisensonda nansonda. President is very calm. He is very calm. Asirise musajja atatera kwogera nnyo, musajja wabikola. The police has started. The president has just commanded. Okay, just leave them. Let them hide. Baleke. President agambye mubaleke. Musajja wa mirembe nnyo. We basindika abantu tumanyi oba emmotoka ziyitawo. We basindika abantu tebategerekeka. Faruku goli wa bifaananyi ddayo tambule. Kale ature wa mwana. Gira ngena tere. There we go. Omukulembeze wange ambo bamutya ira babeeramu. Akavuvuŋŋano kaadde kaagala kutandika. Abasirikale nga baagala kwefuula bagezi ne Kyagulanyi n'abalaga nti ate ye mugezi okubasinga. Abalaka bano babaddemu ebiragiro okutandika okukola effujjo ku Kyagulanyi. Kati ndowooza olaba waliwo kati batandise okufumba tulinde waliwo kijja mu maaso awo. Batandise okwagala okumwegezaamu okutandika okukuba embooko okutandika okukuba tiyagaasi n'amasasi naye temanyi naleka kati Bobi Wine ate alisted ennyo okubasinga. Yagambye yayagala bujulizi byonna bye bakola ebyobusiru byabwe ne bakola ebyobugwagwa byabwe bigenda kusigala nga bitwala mukama we mu kkooti y'ensi yonna. Museveni gwe bagenda okulagira akwatibwe ate abitebye lwaki yalagira abasirikale okuba abantu okubattira obwereere. Kuba n'otandika okuba tiyagaasi oba amasasi mu bantu abantu botaba bangi nnyo ewatali musango. Kyagulanyi yaba ayongedde okufuna obujulizi bagenda okuba mu kkooti y'ensi yonna olumwami Museveni abajja kubitebya ate ebigambo biba bimusobyeko netumanyi kiki kigenda kuddirira mu gavumenti ye. Ebintu bino si byamannyo wenu si byakusaaga. Mwami Museveni ayinza okukoza nno ebintu byakusaaga. Kyagulanyi yazze alina mission to State House era nga mission
alina okubeerawo obeetya Mwami Museveni bayagala batayagala. Chovola aba Mwami Museveni kyamutuddemu naye atageza just okwekangabiriza okulaga nti banne nkyalina obuyinza abasirikale nagizaako n'abaduumiramu ate mukange mulabe kyekigenda mu maaso baagala okwesa Kyagulanyi ensobi naye tasobola kukola nsobi abaleka mmwe ne mudongo wala ne mufuuka abadaawa ye n'abaleka mu ddaawa lyammwe n'asuulayo kati mmwe ne musigala nga mwemulugunya mwekka nga mubuza ki ekiba kiddako nga temukitegeera naye ng'oyo gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president wa Uganda wa 10 Bannayuganda bo bakkiriza basalawo nti ye president waabwe gwokolotya bo gwe bakkiririzamu n'abakkiriza Mwami Museveni gye bali era nga gwe batwalanga president waabwe nabo tebagandibwa kubanga nabo kwe kusima kwabwe kwe kwagala kwabwe era gwe balonda n'abalonda Kyagulanyi bagamba naffe twalonda Kyagulanyi naffe gwe tumanyinga gwe president kuba gwe twalonda wadde Mwami Museveni yalayira naffe twamulonda n'olwekyo abo abamulonda bakulembera naye ffe twalonda ono wadde teyalayira naye ate yatukulembera kiri Uganda wano Nenge Kasese bannange ebintu byatabuseemuko kubanga omukwano mungi abantu bangi n'ennugu eziza babadde babatagaziza n'abagamba okay peaceful, let's be peaceful, let's maintain peace. Abagambe wacha batuyita abazibe emisango twagala ripoti zibabule batukolako efujjo batutte awo ne tubuukawo ne batukolako efujjo batutemule awo ne tubuukawo n'olwekyo mubaleke babano they are ready to kill, they are ready to shoot naye abagambe don't give them a chance, don't give them a chance, don't give the murderers a chance, don't give the murderers a chance. Makerere ino olimbe gamba police our murderers, we shall never forget you. That is Makerere University. President Munange ebigambo abaana bankole tiine kyokubagamba Western Uganda mwakirenzya ekikyarenga omwana kakyeshonga ngo kyarenga you thought was a joke. This is too much my dear. Onomusajja obugukira onomusajja twamwise kuri kubitawo ntandikiriza tomujukira simuto simukulu Bobi wa buli omu. Wow, the president of the Republic of Uganda Omulonde wali wano nnyo President Mukakama no temubanyega no mwabali ku live mutunulemu ebbanga wavudde ng'atambula ne bamwetooza ne bamulemesa ekibuga n'ayita bbali abantu bakyaliwo buli kimu bakikoze ne kati batemu ne bamuyisa bbali abantu tebapoye naye tapoye tugenda ku kisaawe awali omukolo omukulu abantu abatambuza ne bakoowa naye ne bagamba ate obagwe waffe struggle ndiyo mchezo moto na waka bade nkugamba kwatamanye kigambo moto kuwa muliro Anangera Museveni oli mugezi nnyo okuleta covid bane unyi wallahi nze kansoke mbeeko mulime kumpulira naye neebuuza singa abantu bayikende kasero obakolaki sagala muwuliremu nyumyamu nekyali wange wano abantu bano singa bakubutuka wansi wano kugundi ku mini price emwina kye mugamba nothing you can say. These are the people, these are the owners of the nation. Kati mwe mufuga bani Deniste bali
oye abasajja abapakirango omuceere jukira mu maje oba mu forces zonna tokkirizibwa kukola kyekyo nga tebakugambye n'abantu baba Jore Mugisha, Vice President wa NUP mu Eastern Uganda. Ekintu kikubye Mama Zedriga kiri kitya. Nancha hey. Ye Vice President wa NUP mu Northern Uganda. Agamba atya John Baptist Nambeshe Eastern Uganda. Nganya tuli mu bitundu bya Eastern Uganda. Wa Buganda musokula n'ogamba oba mobilization olwekikola atya simanyi ab'e Kampala beekunga Bobi ye lwaki bayimba oyo gwe bagamba nti balonda ene abantu besi bakuba emyaka gyaffe egyekibuuka bw'okwanako alekakulwana olusooka walana Museveni bye yasalawo okukola kuwalana abantu abakwana ne bamuganda batabawalana nuwagira yashira nuwagira ngukamuborekire leno Nozolaba buli wamu batezewo badduka eno nga badde eno buli badda bateega Kyagulanyi n'ebino bintu byabasuseeko obungi babadde balowooza nti bijja kuba byamannyo wenu ngera balowooza bijja kubangwira okusobola okulemesa Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine okuba enkuŋŋaana ze eno Kasese naye baba ekintu kibayitiriddeko nabo kibazitoyeeko tebakyalina kyakukola tebakyalina kyakuzzaako wabula okumuleka agende mu maaso kino ekintu kyazitoye kyabasuseeko nabo ekintu kibali mu mpale kibali mu bulago kibeereze tebasobola kubaako ne kyebakola kirala kubanga amaanyi ga Kyagulanyi ate go malalamu ono gwe bayita Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine omulabadaba ate akozesa obukodyo bwonna okulanga weekendinga mu Museveni yagamba nja kubikola oba baagala oba tebaagala nja kubikola mu Museveni nja mu weekendinga mu mbeera zonna mu ngeri yonna mu Museveni ajja kukakkana agenda kukakkana abasigala nabo bawulira beeswantaga atano bano bakubye embooko tia gas kati singa cwi ne mama oda yazze temugeza tewali sente World Bank yatugyeko sente oda yazze temugeza obujulizi abaana babwagala bantwala mu kooti yansi yonna bajja kunzita Kyagulanyi Sentamu wanjawulo mulalamu ebintu bye biralamu sibyo ligwe mwali mumanyi ate sibe bali be mwali mumanyi wabula ono ye wanjawulo yajja ne mission kulaba nga Mwai Museveni awummula mu mirembe ate ebyesi byampaka kuba abamu basooka kutta abantu ne Mwai Museveni yasooka kutta abantu wano yakola olulaleka eruwero natta abantu bayitirivu baganda baffe yabatta bajjajjaffe yabatta banyaffe yabatta ne Kyagulanyi agamba tewali muntu n'omu kufa mu lutabalo luno era abo abafudde Mwai Museveni naye abaseta tanatayo n'omu yagamba tulina odutwala mu mirembe paka Ntebe nga Mwai Museveni ate nga tumuwummuza ng'alunda enteeze ng'ebigambo bitereera so kigambo kiralamu kati ate Kyagulanyi bamuzunza bamuzze no bamuzze naye yagamba nze ndi so ready yonna nja kutuukayo ndi wamu nja kugendawo ne bwe munankola mutya nze nja kugenda nja kutuuka ate abantu bajja kusigalawo bo bannayuganda basigaddewo bamulaze omukwano bamulaze okwagala bamulaze nti bali naye era bajja kuba naye oba kiki balaga bali wamu ne Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine Uganda egenda kutunyumira mu Uganda empya tugenda kuvimba Kyagulanyi nga bwe yayimba nti tulivimba mu Uganda empya olutalo nga luwedde buli kimu kiri bakiteredde buli kimu kiri bakyasanyu kimu kiri bakya mirembe bannayuganda bajja kuba basanyufu bannayuganda bajja kweyagala bannayuganda bajja kuba neddembe bajja kuba n'essanyu mu nsi yaabwe n'abasirikale bano bola abagenda kweyagala banga agenda bwa akakadde k'ensimbi asembayo okuba wansi ku ddala erya wansi nga yeefunira akakadde ke nabo beeyagale babeere basanyufu basajja battu ate babeere embulamu obulungi nga beeyagala nga si bya kubonaabona ng'ababba endeku
kati nno ebyo Kyagulanyi byatusuubiza mu Uganda empya era byo binaatera okutuuka biri mu konko na koko very soon. Uganda egenda kuterera, Uganda egenda kuba ndalamu, Uganda egenda kuba ensi esinga obulungi, ensi esinga okuba mu bantu abasinga okwagala kubera bwe kiri naye wakuba bakama baffe baali batoonona emitima, ng'emitima gyaffe baagikalubya nga bannayuganda si basanyufu, nga bannayuganda tebalina mukwano, nga bannayuganda tebeeyagala, nga bannayuganda ebigambo byabasobako olw'embeera gye tutambula mu mbeera gye tuyitamu. Naye olwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli kimu kijja kutereera. Nuwagira ask Omara, nuwagira ask a living legend like Hassan Kasinje, nuwagira ask MP wa youth bwe musajja yatugwira amulege era kisiri yarokose musajja ng'akomandinga kawempe okukwatira ne bwoba w'amawulire mboko kubisi era avuganuwa ng'abangu n'omugogwe yanaba bati young man from Pale FM ofiira ki baganda bange abapalo mbagala nnyo bakama bange mwena from the general manager ba general manager mwena mbagala nnyo bakama bange mwena ba manager mbagala nnyo kama wange PD Haji Kayongo Hakim, kama wange Hudu n'abalala mwena Chief Masumbu Kagamba ate Chief Accountant waffe Alhaji Shozi Muhammad Aruna akozi banange mwena Nazira owa Manchester United yesi kwagala lwakuwagira United Kyagulanyi Ssentamu gwe tuli naye president agala toyina waago olyawo agamba atya Frida Mazi mwana wase no mutawanya bw'oba omunyiziza n'omuleetako olusabalo ko ng'ali ku mulimu agamba atya Kiweewa Shahidi omulangira musajja wa Arsenal bakozi bannange mwena Tamale Yasari wa bya bulimi ani gwe swaba wange Sheikh sajja ayise mu balaksi ya poli tomera omwana mba agenda tangira Kyagulanyi nange era toyingiranga amagye muganda wange awuliriza sagala kulaga nyumba zaabwe just nkulengeza bulengeza basajja baffe abalungi abo batukumye bulungi agala zibalaga naye mulabe balengeza bulengeza balabeyo naye temuziraba mama ingia pole mama ingia pole tekikona wano nga balina ebbatibo bambira bamama alingiza gamba mulumuzi w'eggwanga ayitawo ize nyumba ale tukomewo wano abaana ba Palomba maze agamba atya mukadde wange Sheikh Yahya Kalungi mutemba ndege tava kunyonya abeera Maka ne Saudi oyo twetuma timu no sleep tukole emirimu gya Palo mu budde wekiro afumbire w'amawulire alabye era nze kyovola basiri w'amawulire ffe muli bazira abaami b'abakyala bannamawulire abaami mwenna muli bazira mwebale nnyo kuwasa mwawasa kikino mwana n'afuluma mmande n'akomawo saane toyina naye esima giri freshi abakyala baffe tubatumira muli bazira bwe njogera bakyala ffe saagala bajjona sigala bajjona ngamba wa Faruku ngamba wa Sita ngamba wa Kasaga ngamba wa Chambadde wa Mapu nga wafumbirwa ffe oli kumudiddo bali bazira oli singo tolimba bantu ateze ngaireze kugambye ekyo
bako andibanga ali wano no bandisi Shalom kumachambuzi za naye daddy ngate webaka bambi yamanyise baka mbe ne bakene bunaida mbadde mba wembozi y'abaana mawulire n'abakyala bange ogenda n'oveno obadde kino awuliriza maluku kanyumiza abantu kamba bulire bye tuyitamu ogenda n'ova waka ku mulimu nuwagira lebale nuwagira kale nuwagira ekibuga leero kike maama omugaga nuwa ale kambazeyo ku ngozi y'abaana mawulire bonna mawulire akeera nga tamanyi programu eddako akawungezi n'agenda ku mulimu mutabani wange Junior muwala wange Shalomu n'abalala nga bamanyi taata akola ki akoma otweba sawa okoma ogamba pakingire ebintu ngatusere mukyala abanga abigumire kayi yalinanyira omwana ogenda olaba atonyiza ezziga Kasese ali mu kuuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atalaga abantu bamwaniriza mu mukwano mungi poliisi egezaako okwagala okulemesa abantu okendeza ku namba yaabwe baleme kuba bangi mu lukuŋŋaana lwa Kyagulanyi ng'emuzunze muze ne muzeeri naye abantu bakyalemeddeko bagamba ffe tugenda naye era tujja kuba naye tulina okuba waabeera tulina okubeera naye ebigambo bye tulina okubiwulira obulungi byonna by'anaatugamba mwene bwe munaatuzunza ne mutuzzeeru ne mutuzeeri tulina okutambula ne Kyagulanyi tulina okuwulira ebigambo bye byagenda okutugamba kiri Kasese era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'ali abantu bongera okumulaga omukwano abantu bongera okumulaga okwagala abantu bamwaniriza mu bungi era Kasese yogedde Kasese emaze okukakasa nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mukulembeze waabwe abe Kasese gwe balonda era gwe bakkiririzaamu ebirala byonna ebyogerwa ebirala byonna ebikolebwa bagamba nti byalwali Mwami Museveni ali mu bibye Kyagulanyi president era Uganda empya egenda kunyuma very soon bino nno Kyagulanyi yete bimuyigula tama poliisi byeri mukola abasaba muzunza bamuzeno bamuzeeri ye message yatuuse dda ne bwatayogera olede kiki ekyatuuse dda abantu wedde bategedde dda ani gwe balina okubeera naye mu Uganda ne bwatayogera wedde message yamaze okugikola nti Kasese we ate Kasese bamuwagira era nga kikulaga kate nti gwe baagalira gwe bajja okulonda kuba bano abantu tewali abayise tewali abavuze mu mmotoka tewali abawasasudde tewabasasule baze kulya muceere baki tewali just baze lwakwagala love basika buka naturally love eri nacho ebasika busisi ne bali tewali Kyagulanyi ne behanga batandise okuddukira ku mmotoka ye pupu Bobi Kyagu Bobi lwa mukwano ogwo ogw'enjawulo bannayuganda gwe bamulinako era Katonda yamuteekamu ekintu ekyenjawulo n'agamba nti yagenda okuba n'essanyu ly'abannayuganda era bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe batunuulidde ng'omununuzi waabwe agenda obbajja mu mbeera embi agenda obbajja kufuga ebbi agenda okubatuusa mu Uganda empya ate nga nabo bayetegefu okugenda naye okutuuka naye mu Uganda empya kuba bwe kimu bakikola bannayuganda nga bafa kimu kulaba nti Kyagulanyi atutuusa mu Uganda empya kulaba nti Kyagulanyi abeera pulezidenti waffe okulaba nti Uganda tufuna obukulembeze obugoberera amateeka owali demokulasiya obukulembeze obwagala abantu baabwo ezo n'ensonga nkulu kati nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alina ansa wa byonna bye weebuuza ku mutima gwo wenna gy'oli ng'olina by'okola okulaba nti eggwanga Uganda litereera libeera eggwanga eryesimise eggwanga ery'omulembe eggwanga eryagalwa buli omu kolera ddala ku lwa Uganda yaffe naffe tusobole okweyagalako naffe tusobole okwongera okulaba eggwanga lyaffe nga likula era libeera eggwanga ery'omulembe omwagulanyi buli omu ly'anaabeera nga yeesiimiramu abaana baffe bonna babeere nga balyeyagaliramu kubanga ate Uganda yo ndalamu
Kyagulanyi kino kyeyaleese ate kipya, Kyagulanyi kyeyaleese kya njawulo, Kyagulanyi kyeyaleese kya muwendo okulaba nti azuukusa bannayuganda era bannayuganda bo we bali batandise okuzuukuka, bannayuganda batandise okukkiriza amazima. Ademeba kwasana kukuwa mujja tusekerera n'abaana baffe muli bazira, bakyala baffe, babba baffe mwebale nnyo kati mwale ne musekerera abamawulire mbasaasira nnyo. Togwanga mu katego kakumanyira munnamawulire kyova atuwa bakambwe mwana bwe mutunyiza nga tugikyusa ate mu anga eri peaceful. Tulwanyisa bigambo kyusa kamera era kati oyo musajja yatugamba nga simanya abaana abawa omwenge ebitamu by'obuugi ne bweddata. Njagala kwebaza abantu mwenna ab'omulimu obawa ekitiibwa omulimu gw'amawulire. Kasese gye tuli. Ensanja Akoye omulaba Patrick Ensanja Akoye mubaka wa palamenti bambi naye yazirwanako Poliisi ero ngije alefede tufuddeyo ku nsonga za ofisi ya president gezaako kwogera ne mukama we kugamba alinde mutulakanyako tugende kugamba abana bakutoje bawa bisalomo kugamba yakwatemu tukyali ne president Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine Kasese ekintu kirala ebintu byakutteyo dda omukwano mungi abaana be Kasese kubalaga president Kyagulanyi Robert Bobi Wine balibanga basinze abe Fort Potro balibanga basinze abe Fort Potro balibanga basinze abe Mbalala muganda wange. All right,
basazeewo bagende ewali venue. Abantu bonna bagamba munda wajjudde munda wafunda. Kino kibadde tekibeerangawo nga gye tugenda yonna yonna abantu bamala bumazi. Ng'abantu bonna bamala bumazi. Naye wano ekifo kijjudde bano tebanayingira. Evenue kisaawe kiri mundaawo mu miti. Ekisaawe kye babadde bategese kiri mundaawo mu miti. Naye wajjudde mu miti egyo. Kati bano bonna bali bweru boolaba bafisse. Ate nga n'abalala bakyajja bangi. N'abalala nga bakyajja bangi. Bagezaako okusalawo okuggyawo emmotoka zino venue egaziwe. Bakozese ekibangirizi kino ekirimu ebisaawe nga 2 naye nga munda yo wajjudde. Abantu b'e Kasese mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu b'e Kasese mwebale nnyo okulaga Pulezidenti mukwano. Abantu bano balaze Pulezidenti omukwano wakati. Abantu b'e Kasese balaze Pulezidenti omukwano wakati mu kunyigirizibwa. Yes, sir. Central Uganda, no, I mean Central Uganda. This is not safe. Olunaku lwa kusatu omukulembeze His Excellency omukulembeze omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yes, omukulembeze omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okutalaga eggwanga Uganda. Yatandikira mu bitundu eby'embalala ku lunaku lw'Emmande, olunaku olwokubiri yabadde Fort Portal, olunaku olwokusatu ali Kasese, enkya lunaku lwakuna USZ Harrier Kyangotereze Morokayo. USZ Harrier Kyangotereze Fajamuva Mukubo. Agabachi Achileo. USZ Kyangotereze Moroka Mukubo. USZ Harrier Kawondo. Bano abantu boolaba bali bweru munda wajjudde dda na mungi w'omuntu. Asante sana bwana. Aina microphone yako bila kirete. Kasese wetuli n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi amaze okutuuka ku kifo abagenda okubeera olukuŋŋaana kiyita ekisaawe ekyapangisiddwa naye ekyo kimaze okujjula olwa nnamungi w'omuntu. Oh yes, tukyaliwo ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Kasese wetuli
abantu bo bayitirivu omukolo gwatabuse dda olwannamungi w'omuntu enkuyanja n'enkuyanja y'abantu abesombolodde okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Poliisi egezezaako nnyo obudde bungi okulaba ng'eremesa omukolo guno okulaba ng'eremesa abantu naye abantu basazeewo ne bagamba nedda ssebo tulina okwaniriza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga ekiriwo omukwano mungi abantu bo bangi okwaniriza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kitundu kino ekya Kasese. Wetwogerera bino amaze okutuuka ku woofiisi ku kisaawe wagenda okubeera olukuŋŋaana gaggadde era ng'abantu bo baweddeyo nkuyanja na nkuyanja okubeerawo ku mukolo guno era nga kisaawe ekyo wagenda okubeera olukuŋŋaana kyajjudde dda kyakubyeko dda abantu tebalina nawe batuula tebalina nawe babeera kati munda wajjudde basalawo kulaba ne wabweru bonna abantu tebabeera bafuba okutuusibwako obubaka. Every person wherever you want to come here. Okay? I'm coming here. Okay. Now this is I'm listening to Kasese wetuli ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okutuuka emikolo gitambula bulungi omuntu ye mungi kyabayita okuba omungi omuntu mungi okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda balaze omukwano balaze Kyagulanyi okwagala balaze Kyagulanyi nti bamufiiringa nti bamuwuliriramu era nti bali naye kadde kano ekitaawa yakwogerako eri abantu era nga amaze okutuuka mu kifo abagenda okubeera omukolo gaggadde ogw'okwogerako eri abaana b'e Kasese ekisaawe ekyo kijjudde ne kiwooga. National Unity Platform anthem. Okay. Tukatugana anthem Uganda. Tukongera kuye chitaka enyusi warunzururu. Tukatugana kuye usingiteleka. National Unity Platform anthem. Anthem. Any people power. People power. Honorable Bacho Jackson, STDM.
Twatuuse dda. Tuli Kasese ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Omukolo gwo gugenda mu maaso. Buli kimu kitambula bulungi. Okulaba nga ekyalese Kyagulanyi kituukire era kyalese Kyagulanyi nga akikola bulungi. Olwaleero zigenda kudda okunywa. Olwaleero egenda kuba mbaga mu mbaga. Abantu be Kasese bo babikoze. Tewakyali kulanga kulala, tekyali agambayo. Kasese yogedde, Kasese ekakasizza. Kasese wetuli n'omukulembeze Ssentamu Robert Bobi Wine Kyagulanyi. Kutambuza njiri ya simuka Uganda okulaba nga Abannayuganda baggwamu akatengo bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe ate basobole okutaasa eggwanga lyabwe, basobole okutaasa ensi yaabwe ku lwa Uganda ennungi, ku lwa ensi gye tuneeyagaliramu, ku lw'ensi buli omu eneemuwa essanyu, ensi eneemuwa emirembe, Uganda eya buli omu Munnayuganda era nga buli omu aba musanyufu mu Uganda eno. Kasese yeeraze ekyenjawulo, Kasese erazeewo kintu ate ekirala. Oyinza okugamba nti abantu bavudde luddawa abazze okubeera Kasese naye nga kyaddala Kasese yeekoze ebintu bya ddala. Uganda kakasizza, Uganda bajja kukkiriza. Kasese fire, Kasese fire, Kasese muliro. Abaana balaze obwagazi President Kyagulanyi era omukolo gwo gwakozemu ekyenjawulo. Tuli Kasese. Wetuli n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Omukolo bwe guli gutuuse ku kifo webigenda okutobera ebigambo okwogerwa byonna biggweyo eri abaana be Kasese. Naye nga nsimanyi mwenna abali kumwe bali kubaako mwe bali kutwagala bali kutugobereranga naffe wetuli okuba nti tubaweereza. Nsaba mpumulemu eddakiika ntono nnyo, seconds butono nnyo naye ate nga nkomawo n'omukolo gwonna mu bujjuvu. Mukama tunasaba bankuumire. Mweraba.